Omwogezi wa poliisi Andrew Felix Kaweesi ategeezezza ng'obulipagano bwe bubadde buyitiridde mu kibuga nga kino kye kiwalirizza ssaabaduumizi wa poliisi Gen. Kale Kaihura okuvaayo n'ebiragiro ebipya ku mmotoka eziteekeddwa okukuba obugombe n'okuyita mu bulipagano ng'etteeka bwe ligamba. Mu mwaka gwa 2024 minisita yalambulula ku mmotoka ezirina okubeera mu ttuluba eryo ezitaalimu mu kusooka ate nga zisaanira okuba nga ziri mu ttuluba eryo. Emmotoka ezo mwe muli emmotoka ezitambuza president, emmotoka ezitambuza vice president, emmotoka ezitambuza ssaabalamuzi, emmotoka ezitambuza speaker wa parliament ne deputy we era ne deputy wa ssaabalamuzi, saako n'emmotoka ezitambuza Katikkiro wa Uganda. Kaweesi atangaazizza nga n'ezo emmotoka eziragibwa mu mateeka okukuba obugombe nga ambulensi eza poliisi n'ezo ezizikiriza omuliro bwe zirina okukikola nga waliwo obwetaavu oba kiyite emergency, nga n'olwekyo omuvuzi w'emmotoka atakigondere omukono ogw'amateeka gugenda kumukolako. Ate saako n'abo abadde bakozesa obubi nti emmotoka nga ambulance buli bwebeera ku kkubo erowooza nti abalala balina kugiviira, si kituufu. Erina kuba ng'etwala mulwadde oba ng'edduka kunona mulwadde. Bw'eba eri ku mirimu gyayo, driver ava waka, driver agenda ku mulimu, teina buyinza kuggula kkubo. N'emmotoka za poliisi kyekimu eziri ku mirimu egya bulijjo nga tewaliwo mbeera yeetaagisa bwangu kye tuyita emergency tekkirizibwa, mwe muli n'emmotoka z'omuliro nazo okujjako nga zigenda kuzikiza mu muliro. Emmotoka ezitwala abafu eza funeral service tewabeera bwangu. Ku bakulembeze ab'ennono okukosa bannaddiini, ono ategeezezza nga bano okukuba obugombe bwabwe n'obutayimirira mu nnyiriri bwe babadde bakikola bonna mu bukyamu, n'olwekyo nga balina okukikomya mbagirawo. Si yeyogera ku bantu bano kiri mu tteeka, atali mu tteeka, etteeka limugamba nti minisita yalina okuyisa alina okubeera mu ttuluba eryo. Kale nno oli bw'aba tawulidde linnya lye oba kitongole kye nga kigwa mu ttuluba lino, kitegeeza nti talina kukozesa mmotoka ezo ezigula amakubo. Era aba traffic n'abasirikale abalala abaweereddwa omulimu guno bajja kuvunaana baddereeva abavuga emmotoka ezo, kubanga si muntu gwe bavuga wabula ddereeva avuga emmotoka eyo yavunaanibwa. Kaweesi ategeezezza nga bwe bateekeddwawo poliisi ey'enjawulo ng'eno egenda kulondoola abanaamenya etteeka lino okukosa n'ebibonerezo ebinaagenderako. Regional Police alagidde Directorate oba ekitongole kya traffic okuteekawo unit oba squad egenda okulaba nga ekomya enneeyisa eno oba enkola eno ebaddewo ku nguudo. Ekibonerezo kiri mu tteeka lya traffic era kisinziira ngeri ki gye yeeyisizaamu, kubanga ekibonerezo ekiyita okuteekako ebitaala nga tokkirizibwa, kibonerezo ekyo kiri ku sayidi eyo. Naye ate waliwo n'okuba nga ovugisiza kimama okwagala okuyisa abalala, nakyo kirina kibonerezo kyakyo. Kale ebibonerezo bya njawulo okusinziira ku tteeka ly'oba omenye mu nkola eno gye twogerako ey'awamu. Wabula Kaweesi avuddeyo n'ategeeza ng'abo bonna abandyetaaza okufuna enkizo okukozesa obugombe bwe balina okusaba eri bekikwatako mu buwandiike. Atali mu ttuluba lino ly'ensomye oba eryogeddwako mu mateeka, naye ng'asuubira nti ayina obuvunaanyizibwa oba wakitiibwa ayina okugendera mu ttuluba eryo, balina okutegeeza minisita w'ebyenguudo n'entambula n'asobola okuwa ekiwandiiko kye tuyita statutory instrument ng'ateeka emmotoka zaabwe mu ttuluba eryo. Guno si gwe mulundi ogusoose nga poliisi evaayo okulabula abantu abakuba obugombe n'abo abalina emmotoka ezibagulira amakubo baziyite liidikka, wabula nga tewaali kyali kikoleddwa
kwaba abamenye etteeka lino. Kino kisinga kweyolekera mu mmotoka ezirina ennamba emmyufu okokosa n'ez'abakungu. Andrew Kagwa, WBS TV, Naggulu.